ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Okay, mugamba mutya mwenna abeekumira ku mukutu guno ogwa Unique Media. Babuuzaako nti mwasize mutya, mwasibye mutya, bigenda bitya, olunaku lugenze lutya, oba ekiro kyagenze kitya. Kansule Mukama akuumye bulungi. Samike ge mannya gange. Unique Media gy'oliko era nkwebaza okubeera nga gwe mu zonna channel ziri ku YouTube olondawo Unique Media. Tukusaama ekitiibwa tugamba Mukama akutuweera omukisa. Gwe ayina ebizibu, saba Mukama ebizibu bijja kgenda. Ajja kubijjawo kuba yatusinga okutegeera. Then ate gwe afunye ebirungi era afukamira omwebaze. Omwebaze ebyo byakuwadde kubanga byakuwadde. Waliwo baatannaba kubibwa. So mwebaze, ojja kubeera nga ate ofuna ebirala. Buli weebaza omuntu asanyuka. Olaba muntu wano gwe weebaza n'asanyuka, n'omusuuta n'omuwaana obulaba akwongedde. Ate olwo Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Mwebaze, muwaane, musinze, mutendereze, byonna bijja kubeera nga ate bikwanguyira. Vidiyo eno ngikoze kiro era nze ali mu kwekwata, kansuubire buli kimu kijja vaayo bulungi. Ngikoze mbadde ku YouTube, balina bye ndi mu kulaba, ne mbaako kye ndabye eyigiza obwongo bwange ne ŋŋamba naye ebintu bino kanzije mbyogereko, mbirage abantu bakakase. Abamu mwabiraba, abasinga muyinza okubeera temubimanyi. Naye ntunuulidde ebintu ne ŋŋamba Mukama tulagawa. Be tuyita abasajja ba Katonda bye bakola abantu ne ŋŋamba tulagawa. So nenjagala nzije tubitemeeteme bikulage otegere ebintu ebigenda maaso mu nsi. Oyinza okuma amaaso okomwagga tunuuliza wano Uganda, tomanyi biri bweru eyo. So obeere ng'otegeera nti oba ofukamidde okusaba ki ky'osabira, kiki kye weŋŋaŋa. Kiki kye weŋŋanga, maanyi ki g'olina okukozesa. Otegere nti obadde osaba mulundi gumu osanga weetaaga okusaba omulundi omulala. So njagala kubalaga incidents ez'abeeyita abasajja ba Katonda bye bazze bakola. Babikolera mu linnya lya Katonda naye nga bikwasa ensonyi, kyekisookera ddala. Ekyokubiri nga bireetera abalala batanalokoka okubatiisa obulokole. Ekyokusatu nga wobitunuulira weebuuza bano abatudde wano bo tebalaba nti zino nsobi ze babakozesa, tebalaba bintu bino. Naye omala okulowooza otyo ate n'olyoka ojjukira nti olaba abantu bano batudde wano nga beeyongera bweyongezi. Then awo otiira amaanyi ga Sitaani nti ayina amaanyi. Twaba nga abakozesa bino ne basigala nga bakyajja enkya, waliwo n'abadifendinga. Otiira nti Sitaani gyali era akola. So mbatumirako JS mugende mubaguleko ettaka. Bweru bwa kibuga, mu kibuga byonna genda obe ng'oyogera n'omukulu oyo ku ssimu ezo ajja beera ng'akuyamba ogula ettaka etaliiko nkaayana. Ettaka ly'ogenda ofuna ng'olifunye nga liryo wekka, teriiko baguzi bataano. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, genda bajja kubeera bakuyamba. Lyakulimirako, lyakuzimbako, lyakulundirako, byonna genda bajja kubeera ng'ate bakola ku nsonga zo bulungi. Rebecca nkutumiddeko, aweebale nnyo, weebale ddala byonkolera, n'okubeera ng'ate ogoberera.
waliwo n'omukyalo omulala bamuyita Brenda. I think Brenda oli Australia. Naawe nkutumiddeko, weebale kubeera nga ate ogoberera Unique Media. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abampeereza message ku video gye nataddeyo eggulo eya about masturbation, abawera muzze bangi mu inbox nga mwagala okusharinga experiences zammwe, naye tujja kgenda mpola. Neeyongedde okakasa nti amazima gali nti obuzibu obwo buli mu bantu bangi. Ekisinga okuluma butulya silently because oba otya okunyumizaako mukwano gwo, oba otya okunyumizaako maamawo, taatawo, olumu ne musumbawo omutya, so nekikulya wekka. So abazze ne bantuukirira ne banneeyabiza banga bakyalwanagana n'omuze ogwo, mbasuubiza tugenda kukwatagana tulabe engeri gye tukimalawo, engeri gye tukirwana, engeri gye tukisitoopinga. Naye njagala obbasuubiza nti since tewazaalibwa ng'okikola, wakiyiga buyizi, njagala okuzzaamu amaanyi nti era osobola okkivaako. N'engeri gye wakiyiga n'otandika okukikola era osobola okkyesonyiwa. Tulina just kusaba ne tukuba omuzimu ogwo oguleeta ekyo. Gwakyawakana nti teguba muzimu oba oliko ekizibu, kuba gwe weebuuze kiki ekikuleetera ddala okweyisanga n'owulira ng'oyase, ng'oyagala kola byewandikoze ng'olina omwagalwawo oba mukwano gwo oba kyonna kyoyagala omuyita, mukazi wo, mukyalawo. So guba muzimu naye tujja kugulwanako. Olivia, salute, kutumiddeko. Kale njala tutandike, tugenda tubayitamu mpola mpola. Abamu mugenda mulaba bifaananyi, abalala vidiyo zennyini nga beeyogerera mu lulimi olw'amawulire, waliwo kye tuyita B-roll ne A-roll. Kati ebimu bigenda biraba B-roll, ebirala bya A-roll. Njala tutandika n'omwami nabanootinze wano. Omwami gwe bayita omwami bamuyita ani? Lesego Daniel. I think he's a prophet, ndowooza. Naye Lesego Daniel. Omwami ono yakwata amafuta, petro omumanyi gwe bateeka mu mmotoka, n'ajja mu church ne bamutesitinga nti petro, mbu n'amusabira, mbu n'amuteekako amaanyi ga deliverance petro oyo, n'akyuka, mbu n'afuuka pineapple juice. Oba ntegerekeka, petro gw'ogula ku fuel stations ezo ze mugendako, n'onywa diesel, n'onywa petro ow'emmotoka, yamuleeta mbu n'amusabira, mbu n'afuuka pineapple juice. N'akwata amafuta n'agawa abantu ne baganywa mbu bafune healing. Teweewuunya wekiri, surprisingly baaganywa. Era nkubuulira waliwo n'abamu abaagamba nti it is sweet. Bino bikolebwa mu church. Ate onalowooza mbipanga. Sooka olabe vidiyo eyo. The word is upon it. How is it? There's a lot of fumes, but I don't have any side effect. You feel fine? Yes. Yes. Pineapple juice. Oh. You want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice?
How does it taste like? It's sweet. Oh, men of God, you want to taste it? Obirabye ebyo byonna ebikolebwa tebikolebwa mu ssabo tebikolebwa mu kifo kirala kyonna kyonna bo ze bayita church mwe babikolera. Olabye omuwala ajja azunga alinga aliko emizimu wagambye nti it is sweet. Petro omulabye abantu we bamunywa nga bamulwanira. Kye nagambye mu ntandikwa njala kulaga bintu bino otegeere nti sitaani ayina amaanyi. Bwe tutasaba nnyo Katonda oyo asinga amaanyi n'ajja n'atuyambako ensi eweddewo. You can imagine Petro yabanywesa Petro. Ate n'oyo omwami oyo Lesego Daniel takomaawo yajja n'omusota lumu mu kyaki. N'abagamba omusota guno gujjudde amaanyi ga Katonda gujja bawonya. Omusota omulamu nga w'omulaba ku screen awo. Omusota omulamu n'atandika oguteeka ku bantu. Agubateeka ku bibegabega, agubateeka ku ki? Mbu bafuna deliverance. Ebyo biri mu church. Biri mu ki? Biri mu church. Waliwo omulala bamuyita Alf Lukau. Yes, Alf Lukau. Lukau. Ono ye muleka akatambi mwakalaba. Ono mbu ye yazuukiza bafu. Yazuukiza mufu. Bwaleeta omwami yafudde ali mu keesi nga woolabawo ku screen mbu n'amusabira n'azuukira. Omulaba yenna waatunula. Church Katemba yamuleese bamumuleetedde n'azuukira. Era mbu n'atandika n'okunywa n'okulya nga woobiraba. Bino biri mu church. Katemba engalo ne zikuba. Kati abantu bano abakola ebintu bino lumu beerabira nti waliyo ababamanyi. Ono omwami baali bamumanyi. In fact ne yali amukozesa ku mulimu. Yali amumanyi. Yavayo n'agamba oyo namwewuunyiza. Yavudde wano nga ali okay. Nga olaba mu kavidiyo awo. But he worked well and he was a nice guy, and it was an absolute shock to see him in the video and to recognize him with his mouth wide open. Okirabye? Yamwewunyiza omulaba nga yenna mbu bamusabidde azuukidde. Kati backlash we yasukka, criticisms ne zisukka ne zikola ki eventually omwami ono Alf Lukau oba ye Lukau, I don't know the pronunciation y'erinnya linyiza oba sijogedde bulungi, n'alyoka avaayo ng'ayita mu bantu be n'alyoka agamba nti amazima gali nti ekyo nali twalimba. Naye ono yajja ku church simanya ku Sunday ku katuuti n'ababulira ekigambo mbere akola ebyamagero. Yagamba twalimba. Omwami baamuleeta mu keesi nga mulamu yeefuula bwefuzi nti muzuukizza. Nga olaba statement eyo ku screen. Biri mu church. Njagala obitegeere, obiraba otegeere kye weŋŋanga. Okitegeere nti Stan tatudde. Okitegeere nti church yayingiramu business. Bino ndaba babikola nga baagala kimu kye baba baagala. Baagala following, baagala church ennene, baagala bajjuze abantu nga bangi. Because we'okola miracles, people are desperate. They are going to come running. Buli omu ayagala ekyamagero. Oyo bamuyita Alf Lukau. Mbu yazuukiza omuntu. Is commanding life. Kyokka nga tannavaayo kugamba amazima gali nti twalimba. Mwami yajja mulamu.
ng'amaze omuvumirira bye yakola byonna. Ba medical doctor bavuddeyo boogedde. Waaliwo abali mu kyaki abadifendinga musajja wa Katonda kye yakola nti yakola ekyamagero. Bulwakwa kati aboogera kati nga nange wenjogera waliwo ayinza otutuliro n'agamba I have no faith mu bino ebintu bisoboka. Era waalingawo abalowooza nga ggwe alowooza nti ndi mu kubavumirira. But eventually bwe baali ba defending yavayo n'ayogera n'agamba twakazanya buzanyi kabadi kaffe. Kabadi kaffe. Oyo katumuveeko. Kakati waliwo omwami omulala so ne mu Uganda wano I think yali alina kujja the end of last month January eyewedde. Abantu baagaana okujja. Sisirabangako bategese kusaba ne kufuloopinga ng'obutebe bukalu nga bwe baategeka ekyoyo n'abantu baagaana okujja. Lwaki abantu baali balaba byakola. Bamuyita Bushiri. Labika omumanyi Bushiri. Bushiri ono akoze ebintu bingi. Akoze ebintu bingi. Bushiri lumu abeera mu kkanisa ye ali mu kusaba mbu ali Mukama alina byamulaga naye amannya tagamanyi bulungi. Yali alina omwami gwali mu profesayingako mbu naye amannya tagamanyi bulungi kati n'alaba nga bimutawaanya kwe kugamba kakati kalage bulazi bifaananyi ku iPad ye. Amannya gamutawaanya ayagala kugamba ndaba muwalawo bamuyita gundi amannya gamutawaanya. Kati n'asalawo afune iPad ye nti asike ekifaananyi kijje. Mulabaawo. The devil tried to attack your child. Do you have children? Yes, man of God. How many? Two. Yes, man of God. Go deeper, Papa. Prophesy, man of How God. do you pronounce this one? Just wait. How do you pronounce? Prophesy, Papa. How do you pronounce? Can I capture? Sit down, all of you. Prophesy, major one. Go deeper, man of God. Prophesy. Olabye engalo we zikuwa mu kyaki wasise ekifaananyi. I think kyolabye kyendabye. Mbw alese iPad agize ati Katonda aleete ekifaananyi. Naye we weegendereza olaba ng'anyiga ku bifaananyi awo. Ebya iPad akinyigako ne kijja n'akigaziya. Katembo yenna ali mu kyaki. Engalo ne zikuba. Ne zikuba. Bushiri oyo nga sinnamuvaako. Bushiri yasanctioningako bamalayika mu kyaki ye. Yabayita bamalayika bajje. Mujje wano mbeetaaga wano. Bali mu kusaba bajje mujje. Mbu bamalayika ne bajja mu kyaki. Oyo Bushiri. Bajja mu kyaki bamalayika. Yabayita nga mukama waabwe. Mujje wano mbeetaaga kamu. Ne bajja mu kyaki. A video kalabe. Your current suffering will never and can never be compared with what the Lord is about to do in your life. See angels. See angels. See angels. 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 Okalabye maama ne taata. Muganda wange okalabye. Obalabye bamalayika. Engalo ne zikuba. Naye nga weetegereza obulungi. These are effects
azannyira buzanyizi ku bwongo. Bamalayika obalabye baabo ku sikuliini obalaba be yayita, engalo ne zikubwa. Ekibuzo kyange kiba nti bano abatudde mu kyaki tebalaba nti ono Katemba? Bushiri oyo yennyini omujjukira the burning bush ya Musa yali asaba mu kyaki lumu ku Sande, ndowooza lumu oba yali Sande oba yali kinaye mu lukuŋŋaana era mu kkanisa ye, n'asaba n'ayita Katonda gye ng'omuliro ogwali mu kasaka ka Musa. Embwa era n'asaba nnyo, n'asaba omuliro ne gujja. Omuliro ne gukola ki? Ne gujja era engalo ne zikuba. Nze nno Bushiri simufaako nnyo, oba yeeyita prophet oba yeeyita ani, I don't know. Naye bano abakuba engalo baabuza. Ka vidiyo kaako. By the glory of God to appear in this place in a form of wind, in a form of a burning fire. I call the glory. Olabye omuliro naye nga gwe amanyi Katonda. Katonda bamulagira batyo. Ekyokubiri, gw'otunuulira ogwo olaba muliro, gwe ogutunuulira olaba muliro, olaba muliro. So bingi ebigenda mu maaso. Olaba no yeebuuza bituufu. Waliwo omulala bamuyita pasita, bamuyita yaani Pastor Odumeje. Pastor Odumeje huyo ku screen. Pastor Odumeje. Pastor Odumeje oyo abantu abawonya abalumya. Ozze oli mulwadde okugulu kukuluma akulinnyako mbu ye akola unique miracles. Ozze omusujja gukuluma akwetikka nakuba wansi mubanga abalwana. Otyo woowona. Bempi basically akwasa lutinga. Uye Katonda we watyo waawonya. Katonda we wakola ki? Waawonya. Waawonya ninga gwe Katonda ki gw'omanyi awonya waatyo. Waliwo prophet Nana Poku. Bamuyita prophet Nana Poku. Nana Poku. Oyo ye nga woomulaba ku screen awo mu kuwonya kwe, lumu yali asaba n'akiisinga omu ku be yali asabira amaanyi gayita omwo. Nkiddemu yakiisinga amaanyi gayita omwo mu kiisi. Jjukira oli gwe nasose naye nakugambye yanywesa abantu Petro. Yanywesa abantu Petro. Kati oyo ye oze ne mukyala we bamusabire, pasita omulaba amukiisinga amunywegera. All in the name of kuwona. All in the name of kuwona. Kano ono ye muleka mwamulaba. Ka video kale kamwakala ku social media. Ono ye abantu yabaliisa muddo. Yabagamba mulaba emmere.
mulaba emmere ennungi abalaga omuddo ng'abantu balinga abalinyiddwako oba biki n'abalagira gandi eat, go out and eat. Mubalaba bonna balinga abaliko akazoole, bonna ne bagenda ne bagwa mu muddo ne batandika okulya omuddo nti kasita ogulya owona, kasita ogulya owona. Ebyo bikolebwa in disguise y'okubeera mbu bali mukolera Katonda, bali mukolera Katonda. Stand up. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go quickly. So, ebintu ebimu lwaki mbireeta, oli yandibuza lwaki vidiyo eno ngireeta. Vidiyo eno ngireese lwa nsonga ng'oyinza oba obadde obiraba era obimanyi already. Nitulowooza nti buli omu abimanyi. Era mpulira olumu abanvunaana, lwaki wayogedde ku kino, lwaki wayogedde bino, ebyo abantu babimanyi. Abantu tebabimanyi nti bwebiri mu nsi eno. Tulina obyogerako, mubitegeere, mubirabe, mutegeere nti ensi gye tulimu yafa dda. Waliwo ono gwe njala okulaga, yakubira Katonda essimu. Yasaba n'asaba, kakati ndowooza n'akoowa n'agamba nedda, Katonda gwe tusaba nga taddamu nedda. Ali mu church mu service, n'akwata essimu. Waliwo mukyala gwe yali ayagala okuwonya, okusabira, alina ekizibu, asaba tategeera kizibu, n'akwata essimu n'akubira ye Katonda essimu, era Katonda n'akwata. Ne banyumya, n'amubuuza omukyala ki ekimuluma, mbu Katonda n'amugamba. Katonda n'amugamba ekyokukola ng'amukubidde essimu, engalo ne zikuba mu kyaki. Bibi. Is it heaven? I have a woman here. What do you have to say about her? Oh, I should ask her, who is Sibo? Sibo. Who is Sibo? Mulabi yakwata essimu n'akubira Katonda. Ng'ozannya n'abantu balina ennamba ya Katonda, goyina ya pulezidenti wa Guinea oba ey'owa Uganda, oyo gw'olabye alina ya Katonda amukubira. N'akolaki? Katonda n'akwata. Ng'ozannya n'okuzannya. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abasajja bayina amaanyi ge bagamba nti gava wa Katonda, ge bagamba nti gava wa Katonda. Mujjukira ono y'omuna Kenya, yali mu Kenya awo, yali mu Kenya n'akwata abantu n'abalimbalimba n'abatwala mu kibira oba bali bakiyita Shakahoro, I think Shakahoro Forest, ng'abagambye nti embeera gundi yonna ey'okgenda mu ggulu kusiiba. Naye nkubuulira abantu baamugoberera olwo omukyalo omu eyasinga okusawundinga ennyo mu bantu abo abaafa yali oba abeera US naye yali abeera bweru, akola mu bbanka, gwanditulowoozeza nti ye muyivu. Naye nkubuulira yabuulirwa enjiri n'akyuka n'alekawo omulimu ebweru eyo mu bbanka gye yali akola, yali abeerayo n'omwana we, ne balinnya ne bavaayo ne bajja ne bagenda mu kibira. Yafa n'omwana we. Bagenda okuzuula ng'abantu bali eyo, ng'omusajja yateekayo nga kifuuse nga kicult. If I'm not mistaken, oba yali ani, oba Mackenzie something, I'm not so sure. Bannakenya ndowooza baamukwata nako oba baamutwala mu kkooti oba baamusiba. Ne bazuula mass grave. Kiyinza abantu baafanga nga babasuula omwo. All in the name of mbu bagenda mu ggulu. Bagenda mu ggulu. Omwami y'oyo eyatwala abantu mu kibira. Era ndowooza poliisi osobola ogiraba emiranga bajjayo emirambo mu kibira ng'abantu bafa. Tuyina abasumba ku nsi kuno abakuba abantu dduumu mu maaso. Oyo dduumu gw'ogula okutta ebiwuka, okutta ebiyenje, biki mu nnyumba, biki ebyo, nga ye abagambye nti dduumu ono omulaba nti agenda kukuyamba, ng'amukuba abantu mu maaso. Era oyo ndowooza emisango gyamusinga, ng'amukuba abantu maaso. All in the name of kufuna kyamagero. Twagadde nnyo ebyamagero, twagadde nnyo ebyamagero, twagadde nnyo ebyamagero. Waliwo omwami omulala bali bamuyita Gilbert Deya. Gilbert Deya ono ye yaleetawo ekintu kye ebiseera ebyo mabegako, yaleetawo ekintu kye yoyo ku screen, yaleetawo ekintu kye ye ng'agamba nti bano abakyala abakuliridde abali mu abakuze nga tebakyasobola kuzaala emyaka scientifically gye bagamba, then n'abakyala probably abatali nga tebasobola kufuna mbuto, yakireetawo n'agamba ye asobola obbasabira ne bafunanga abaana, naye ng'abaana tebabafuna mu ngeri ffenna gye tutegeera gy'oyitamu funa omwana. Mbu bano abaana nga babyamagero. Bali bamuyita Gilbert Deya nga woomulaba. Era yabikolanga
bunga basaba ne basaba n'ofuna miracle baby ne bakuwa omwana wo. Naye gwe n'otasooka kwebuuza omwana gwe bampadde avaawa, nze atafunye ku lubuto, nze atakoze eki, ne bakuwadde baby. Yabikolanga. Era ng'abagamba ono omwana wammwe. Anti jjukira abali ennyumba Naloyo ne Baserooyo tebakkiriza mu bino bya kukebera. Kati abakkiriza kukebera abaana kye ŋŋamba, ye abakkiriza nti oyo omwana omusajja Katonda kasita agambye nti wowe. Era abakyala baatwalanga abaana bano nga bamanyi baabwe. Not until later, after some, ebbanga teriyiseewo nnyo ddene, ne batandika following up, poliisi nga following up. Lwaki ya following up? Nga waliwo embeera ebaddewo, nga waliwo abaana be banoonya naye nga it is alleged nti omusajja ono ayika ye yabakola ki? Yabatwala. Bagenda okukebeza abaana nga bano abamaama bulijjo mbu balina abaana baabwe mu miracle babies nga abaana si baabwe. Bagenda okubinoonyereza ng'omusajja yagenda nga abaana n'abajjawa nga yakidinappinganga abaana n'abaleeta. Kati gwe munnanga osaba n'akwata n'amukuwa bu miracle baby. Era oyo omusajja I think mu 2007 nga w'omulaba awo baamusiba 2017 baamusiba. Akitegedde akuba mu 2023 baamureleasinga bunga obujulizi tebumala. Abaamuwabira balemufuna obujulizi. Naye bano bonna ababikola babikolera mu linnya lya Katonda. Nkimanyi comments ojja kugamba bano batuukiriza byawandiikibwa, kituufu era sikiwakana, batuukiriza byawandiikibwa ebyatugambibwa nti bajja kubeerawo. Naye we have a duty to do. Nga tonaba kwesabira, tonaba kusaba funa mmotoka, tonaba kusaba simaye ennyumba empya bagikuwa Mukama akuwa ennyumba empya, sabirako ku ggwanga, sabirako ku bantu. Otherwise ebintu bikolebwa. Sabira abantu akababisse ku maaso kate balabe nga bwe balina okulaba. Just imagine ogenda otya mbu bakusabire, omusumba agenze kusabira olubuto olukuluma ate nakuba panchi mu lubuto nti wootyo bw'olina okufuna ekyamagero kyo. Gwe mbutuufu ogenda otya musumba n'akuwa petro mbu munywe, naawe n'osiriwala mbu it is very sweet, mbu petro afuuse pineapple juice. Oyo aba akyalina amagezi. So ebintu ebimu tubitegeere, tulabe engeri gye tukola ki. Waliwo omulala yali mu service n'asaba miracle money, sente Katonda ateeke sente ku akawunti, ku akawunti namba z'abali mu church. And surprisingly bano abantu baba n'abantu baabwe mu congregation yawo, babeerawo n'abantu baabwe, babeerawo awo. Era ogenda olya ebawa obujulizi, musumba bannaye ka message kaakano ndesiivinze sente. Niwe omusajja yasaba nti miracle money, sente ne zijja mbu ne zituula ku za akawunti z'abali mu congregation. I decree and declare that today miracle finances, miracle credits, wherever you are, I decree and declare, I receive miracle money. Let money appear in their accounts.
let money appear in their pockets. How much is this? It's 150 and I only had 8. So n'abirala bingi musobola okwongerako nga muyita mu comments ne mubiwandiika, but okusingira ddala mu comment section njala nteerewo gwe kiki ekyo mu byenjogedde byonna zigundi zenkuwadde oba naawe z'omanyi zesoogeddeeko trick eyakolebwa mu church, because these are tricks. Ate ne wano bazikola kati linda ate wendi kuleetera ezaawano kuba nzirina ezaawano ze bakola ez'okukozesa kando mbu ne bakwata olupapula nga bawandiiseemu erinnya ne bayisaamu bati olusennyente mbu erinnya ne lyewandiika mbu Katonda awandiise erinnya. Mujjukira eyasabirako wano night dancers Buganda nkyerabidde bunaabasabira ne bawona ne bajja ne bawa obujulizi nti bulijjo bali abantu simanya biki mwabiwulira mu kibuga omwo. Ensasula we yagaana ne bavaayo ne bagamba munnange baatusasulanga. Mujjukira omu wano bwe yafa tuli ku NBS okwo tulaba omukyala n'avaayo ng'alaga nti nze bampa ssente nzije olw'okuba eriiso lyange liriwo eri nawe eriti naye liraba, so baŋŋamba nzije nzanye ng'atalaba naye nali ndaba. Bino ebintu mu kyaki bikolebwa, naye nze ekikyambadhalinga kwe kubeera ng'omuntu atudde alaba pasita azannya katemba mu kyaki tavaawo. Samike ge mannya gange. Jasembayo nga ŋŋamba nti eno ensi tuli bagenyi, so leka tugibeeremu ng'abagenyi. Yes. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.